Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera essaawa zino zennyini nkakasa ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kati mukimanyi ekisinza okukwata emitimbagano ekisinza okukwata bannayuganda omubabiro ye documentary eya Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda okubanga oba eyina okubanga munnayuganda yenna nkakasa waagirabyeko bw'obanga tofunye mukisa gugiraba wano ku Red Zone TV at least tuzize tukutemeretemere ebimu ku bitonotono ebigikwatako n'ebyo by'oyinza okubanga weetaaga okumanya bw'obanga tonnafuna mukisa kubeera ng'ate ogirabako uliriza mu dakiika ntono nnyo era njagala okawo obudde kuba kagenda kuba kaddakiika ntono naye njagala ate owulirize ebimu ku ebyo bitonotono ebikwata ku documentary eno abasinga obungi gye baayise firimu. Documentary eno yakanominatingibwa emirundi esatu okuva we yatandikibwawo oba okuva we ya premieringibwa byatandikira eri mu ggwanga erya Italy mu kibuga ekimanyiddwa nga Venice. Documentary eno baginominatinga ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwa December 2023 mu kye bayita IDA Documentary Awards era njagala okutegeeza nti bagiteeka mu category emanyiddwa nga Best Feature Documentary. Bobi Wine the People's President lyerinnya era neewangula. Documentary yawangula awards ezimanyiddwa nga IDA Documentary Awards ng'ennaku z'omwezi 12 December 2023 yawangula. Kakati waliwo documentary waliwo category endala waliwo ennaku z'omwezi zaali 3 mwezi gwa December 2023 era ne wabaawo kye bayita British Independent Film Awards. Documentary ene ya Robert Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President baginominatinga mu category za mirundi ebiri. Banominatinga category esooka nga bagiyita Best Debut Director Feature Documentary eno nga bataddewo erinnya Christopher Sharp nga yali director wa firimu eno oba documentary eno yanominatingibwa naye teyawangula awards ezo. Era mu lunaku lwe lumu baginominatinga mu categories bbiri nga bwe nkugambye. Kati mulimu amanyiddwa nga Paul Kalin ono nga si munnayuganda naye nga naye yalabikirako mu documentary eyo naye y'omu ku be banominatinga mu kye bayita Best Editing. Eya editinga bamunominatinga mu basinze okweditinga documentaries obulungi. Nye njagala okutegeeza era naye teyawangula kwolwo. Kakati ne wabaawo omulundi omulala gwe bayita Best Documentary eno nayo category endala era banominatinga documentary yemu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira najja ne nkunyonyola biki ebiri mu documentary eyo ngenda kuddamu nkuyitireitiremu akatonotono bw'obanga okyali ku Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel yaffe eno okwate kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Kati mu category eya Best Documentary ng'ennaku z'omwezi 3 December 2023 mu kye bayita British Independent Film Awards banominatinga documentary eno nga kuliko amannya Christopher Sharp, Moses Bwayo, John Batsek bano nga be banominatinga ge mannya oba recipients abaali balina okubanga bafuna awards ezo naye tebawangula wabula banominatingibwa wabula nga n'okubanga okubeera nominated kyokka contribution nene nnyo ku bulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga kintu kyamaanyi nnyo ku struggle ey'okulwanirira eddembe n'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokusatu 2024 wagenda kubeerayo kye bayita Academy Awards ceremony eyo egenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini 2024 mu category emanyiddwa nga Best Documentary Feature Film. Naye nga Academy Awards zino oba Oscars Awards ate zisinga zino zonna amaanyi nga n'okunominating obunominatinzi kiba kya muwendo nnyo era bannayuganda abasinga abakitegeddeko bamanyi kye kitegeeza kyova owulira nga abasinga ba propagandist abasinga kyova owulira nga baasirise oluvannyuma lw'okuwulira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne documentary ye emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President nti baginominatinze mu Oscars Awards kyokka kyabadde kimala abaamaze obitegeera okusirika nga bategeera kye kitegeeza okubeera nominated mu Oscars Awards kubanga zibeeramu basajja bali ababedde. Kati njagala okutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu 2024 documentary eno egenda kubanga awards zino zigenda kubanga zigabibwa era nga wano waliwo pending nti tenaba kubanga ewangulibwa kubanga tezinaba kubanga zigabibwa awards ezo. Era ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwo ogwokusatu mujja kuba mutegeera bulungi nnyo ekinaaba kigenda mu maaso. So kati mwabasobodde okulaba ku documentary eno nkakasanga mulabye ebintu ebyenjawulo. Mulabye okuviira ddala mu kalulu k'ekyaddondo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu bye yayitamu. Mulabye okuviira ddala mu Arua Robert Kyagulanyi Ssentamu gye battira driver we amanyiddwa nga Yasini Kawuma.
mulabye ebintu ebyenjawulo ebize bibeerawo mu politics w'eggwanga Uganda okuviira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabiyingiramu. Nkakasanga byonna musobodde okubanga mubiraba naddala gwe ali ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Mulabye kye bayita presidential campaigns ezaalimu okufa ezaalimu okuyiwa omusaayi gw'Abannayuganda ogw'enjawulo. Bazasini Kawuma oyo yali mu kalulu k'ekyaddondo, ba Franka Senteza eyafiira e Busega, ba Ashraf Miracle ono gwe baakuba essasi we twali e Masaka. Ndowooza byonna musobodde okubanga mubiraba. Mulabye gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni bweyongedde okubanga bagirabisa. Njagala okutegeeza nti kino si kintu kya muzannyo nnyo, era omulundi ogw'ekyenda mu omukaaga oba kye bayita 96th Academy Awards wano mu Oscars Awards, njagala okutegeeza nti documentary eno yamaze dde okubanga eronkingibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo n'agamba nja kugireeta at least ne bannayuganda bagirabeko, naye njagala okutegeeza nti gavumenti y'eggwanga Uganda yali yagigaana era nga tebakkiriza kubeera nti omuntu yenna agiraga wano mu ggwanga Uganda oba okugirabako. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo n'agamba abantu bange balina okubanga bagirabako, balina okubanga balaba ebyo byennyini ebyaliwo, okubanga bw'ogiraba ogenda kwongera okufuna amaanyi ag'okubeera ng'ate obanja abantu bo, ag'okubeera ng'ate obanja eddembe lyo n'okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kino kizaamu bannayuganda bangi nnyo amaanyi okubanga balaba ku documentary eno n'ebyo ebyaliwo ebyali bigenda mu maaso, kyongera okulaga nti bino ebintu bya ddala. Njagala okutegeeza nti documentary eno bagiririzinga mwaka gwali gwa 2022 era bagipremieringira mu kye bayita 79th oba Venice International Film Festival nga wenkugambye mu ggwanga erya Italy. Festival eyo yaliyo ng'ennaku z'omwezi 31, yaliyo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa September gwe gw'omwenda mwaka gwali 2022. Ekitongole ekimanyiddwa nga National Geographic in partnership with Variance Films bawa kye bayita limited theatre release ne bafulumya ate documentary ene ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bamanyi nga Bobi Wine the People's President. Era documentary eno njagala okutegeeza nga Uganda nti ngenda kuwa ebimu ku bigikwatako ebitonotono byotasobodde kubanga olaba gwatannaba kufuna mukisa kugirabako. Ya directing oba directed by Christopher Sharp ne Moses Bwayo. Ngonono Moses Bwayo mwana muna Uganda awedde emirimu era naye yeekoledde erinnya mu documentary eno. Ensi yonna eyongedde okubanga etegeera Moses Bwayo era tulinze aba Hollywood okulaba nga ate nabo bamukoonako mu mbeera eyo. Abagiproducinga kuliko John Batseke oli gwe nkugambye wali era ne Christopher Sharp kati ate nga omuzannyi oba eyagirimu nga main actor oba bwe ngamba bwe nti omuntu ayinza okitwala nti firimu twali mbya kuzannya firimu eyali omutwe omukulu oba omutwe omukulu mu documentary eno gye twogerako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwasaganya ebya cinematography. Binono byonna byali mu studio bamuyita Sam Banstead ne Moses Bwayo ne Michelle Sibironi. Bano be bali mu nsonga eyo. Aba editinga ye Paul Kalin oyo gwe nkugambye. Abatekamu ka music ako kowulidde gwe yasobodde ogira bamuyita Dan Jones. Ate ya producinga ya company gye bayita Southern Films Ventureland be ba producinga filimu eyo. Abagisaasanya oba distributor yali National Geographic Documentary Films. Omukutu ogwo gwa gwanga era United States of America bagiririzinga nkugambye ngena kusomwezi rumu omwezi gwali gwa mwenda omwaka gwa 2022 mu kibuga Venice eky'eggwanga erya Italy gye balirizingira documentary eno era neddamu neririzingi ate omulundi ogwokubiri ngena kusomwezi 28 mwezi gwa July 2023 mu ggwanga erya United States of America. Eriko obuwanvu bwa dakiika 10-13 kati awo osobola okubala abalamu essaawa emu ndowooza n'eddakiika nga ziizo eddakiika 10-13. Amawanga agakyafunye omukisa oba amawanga agatambulirwako ensonga zino eggwanga Uganda lye lisooka, eggwanga lya United Kingdom n'eggwanga lya United States of America. Kati njagala okutegeeza nti wano we wasibuka omugaso gwa documentary eno nti eggwanga Uganda mu bintu bino tibadde terinatuukawo naye nga bakulaga nti mawanga agakutte omwanjo oba gali ku mwanjo mu nsonga za documentary eno kuliko Uganda, United Kingdom ne United States of America. Ekyo nga kikulaga nti Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga ate agiteeka ku maapu mu mbeera eyo. Kakati ne wetwogerera abasinga obungi bagirabye, abasinga obungi tebannaba kubanga bagirabako. Bino byonna byonna ebyagenda maaso mu kalulu byagenda maaso mu mbeera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda, alwanirira enkyukakyuka
byatuuka byonna abasinga obungi babirabye abasobodde ogirabako abatannagirabako mujja kubiraba ate mubeere nga namwe mutegeera nti ebintu bya struggle bya ddala ate era bibaddemu okufa era bannayuganda bakyafa naye ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamukkiririzaamu bo nga bagamba nti teri kuzikiza eno struggle eteeka okugendera ddala mu maaso bino nno byongedde okwanika security ya Yoweri Kaguta Museveni nti bo ab'amagye police n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda nti fokasi yaabwe eri ku ngeri ki gye bakuumidde Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza teri mu kukuuma ggwanga nga bwe bagamba ng'oba omubala gw'amagye we gugamba nti to protect and serve si kye baliko documentary eno eyongedde obyanika documentary eno eyongedde okwanika gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni nti si beetegefu kuva mu buyinza mirembe nga Museveni we yajja agamba mu mwaka gwa 86 nti ekireetedde Africa okudda emabega bakulembeze kweremeza mu buyinza kati njagala okutegeeza nti documentary eno eyongedde omulabisa nti bino ebintu si bwe biri documentary eno ekintu ekirala kyenyiza okugamba kyereese oba kyeraze ensi nti buli muntu asobola okuva mu kategore yonna najja n'akola ekintu ekyenjawulo eri ensi ye oba ekitundu kye Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali omuyimbi kyovula abakikulembeza nnyo the pop star who turned politician nti omuntu eyali omuyimbi yali omukubi w'emiziki okubanga yafuuka obanga yajja mu byobufuzi ate n'ateekawo enjawulo bino nabyo kyongedde okubanga ate kyoleka ensi nti buli muntu yenna oba oli muzannyi wa katemba kino kifaanaganyeeko ne pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine amanyiddwa nga Zelensky ono omusajja naye yali munnakatemba era kati we twogera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ku mimwa gy'abantu okwetooloola ensi yonna olw'ensonga nti okuva mu music n'ojja n'ojoyininga ebintu bino si byangu ate n'oteekawo impact bweti wabula documentary eno eyongedde okubanga emulisa ensi nti bino ebintu bisoboka so kati gwasobodde ogirabako bingi byolabye atasobodde girabako siyinza bikumalirayo naye tujja kufuna obudde tugitemeeteme obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo naye nga wano ku Red Zone TV bw'obanga okyaliko kyokola kya mutawaana nnyo bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwate nekkade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna bw'oba tewalaba kyali mu Arua nga tewalaba mbeere yali mu Arua byonna mu documentary eno osobola okubisangamu noba nga ate naawe weerabira ku ki ekyagenda mu maaso mu Arua ate njagala okutegeeza nti ebyo byonna ebirimu ekigendererwa kyabyo omuntu omu ayinza buli omu akitegeera lubwe naye njagala okutegeeza nti ekituufu kiri nti eno documentary eyongedde kulaga nsi kubanga mulimu amawanga agamu agafandinga gavumenti ya NRM nga tebamanyi kye bafandinga wabula oluvannyuma lwa documentary eno bagenda kutegeera nti eggwanga lyetufandinga bwe biti we biri kakati njagala okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu awo atadde gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ate ayongedde okubanga agikunamya agwe munange naawe obeere nga ate obitegeera bulungi nnyo Red Zone TV kwoli ayina message nno gye njagala okubanga nkuwa naawe obeere nga ogiwuliriza ayina message gyawadde eri ensi ku nsonga eno oluvannyuma lw'okuwulira nti message eno yagiwadde ndooza lwadde lunaku lwaggulo ku makya ne mukyala we Babula Itungo bawadde message eri ensi oluvannyuma lw'okuwulira nti nominatinze yakutte awo bwati akatambi n'agaba bannaye basajja mwe mwebale kubanga ekintu kino kituyambyeko okulaba nga struggle yaffe oba oli awo eri recognizing bw'amawanga gonna era kyongedde amaanyi bannayuganda okulaba nti ate bajja kwongera amaanyi mu kulwanirira eddembe lyabwe era n'ategeeza oba ne tukitegeerako nti oluvannyuma lwa documentary eno Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president bannayuganda gwe baalonda kyongedde okubanga kiri recognized nti bannayuganda baalonda ye okubeera president kankuwa eddoboozi lino ate nzijje nkwongereyo obeere ng'ensonga naawe ogifuna bulungi nnyo. Hi everybody, we are super excited to learn that our documentary film Bobi Wine, the People's President, has been nominated to the Oscars. This means so much to our story as the people of Uganda, knowing that now the world is looking at Uganda. It means so much to our struggle and means so much to the political prisoners and all the suffering people in Uganda. Yes, it is so humbling to be recognized at this level in the film industry. The Academy Awards, thank you so much for recognizing the Ugandan story, for standing with us, pushing our voice forward. And also we are very grateful to Nat Geo, National Geographic, you're amazing. We're grateful to Moses Boyo, Christopher Sharp, yes, John Batsek, and everybody else that has been part of this film. We do not take it for granted. It is beyond our dreams. We can't believe we have come this far. The Ugandan community, the people who fight for democracy here cannot believe that the story is this far. Thank you very much. Yeah. By the way, we must tell the world that for us, this is not just a nomination. Yeah. It is another level of
safety for us, knowing that the world is watching what's happening now. We know that we're not suffering in the dark. Thank you very much. We are super excited. And we're looking forward to being voted to win this award. Definitely. Yes, we are. Thank you. Thank you very much.